Awulidde ajja kubanga azimpa wano nzibaweereze. Mukulu Ssenkubuge neeyanzizza nnyo ne mukyala Jennifer amwebale kuba nti mukedde okukola wano. Embeera eri mu Mbale y'okuba nti Bank of Uganda bakedde okuba nti bagezaako okusinkana abantu ba bulijjo olunaku olwaleero bagenda kubanga babasomesa bank ya Uganda kikyekola na mbeera kikwemulugunya kwe balina ku zino banka banka zino endala engeri gye zikoleramu emirimu gyazo. Ajjukira nti mabegakaawo abantu bazze beemulugunya ku banka ez'enjawulo ku mbeera y'essente okubula ku akawunti n'okulabika nti ssente zaabwe ezimu bateekayo ne ziba nga tezituukanye. So abakulu bano bali wano bagenda kubanga batangaaza ku bantu abababuulire n'ekirala ne bamoney lenders abasusse mbeera gye balina okukwatibwamu na ki kye balina okukola nga bagenda okwewola. N'olwekyo ndi wano n'omukulu atwala ebyempuliziganya mu Bank of Uganda era nga webanga wasomye ku kiwandiiko ekyayise olunaku olwajjo ekigaana abantu okukolamu ensimbi mu bintu nga okuzizingazinga ng'ebirabo yono omukulu eyasayininzeeko ku bbaluwa eyo. So amaaso ajja kuba atubuulira kiki ekyabaddewo oba ki ekyaviiriddewo okulabika nti basayininga oba batangira abantu okukozesa essente ng'ebirabo okuweebwa abantu. Mukulu Ezera nsanyusa okukulaba. Neeyanzizza ssebo nange nsanyusa okuba ku mpewo. Okay, tuli ku TV. Kirala nga tutandika Bank of Uganda omuntu wa bulijjo atagimanyi kiki erikola? Bank of Uganda erina emirimu mingi gy'ekola egikwata ku muntu wa bulijjo naye ng'ebiseera ebisinga omuntu wa bulijjo aba tamanyi kye tukola. Kati n'olwekyo twasalawo tutambule tutuukire ddala omuntu waali mu districts zonna ne mu regions twogere nabo tubabuulire biki bye tukola lwaki tubikola omuntu wa bulijjo kimukwatako kitya. Wabeerawo n'oluusi ebizibu abantu ba bulijjo be bafuna nga badiiringa ne banka oba SACCOs oba credit institutions naye nga tebasobola tutuukirira. Kati mu program nga zino tubatuukirira ne tuwuliriza ebizibu byabwe ne tulaba engeri gye tusobola obbayamba n'okubawa amagezi amalala engeri gye basobola otutuukirira nga balina ebizibu byabwe bye tusobola obbayamba okutereeza. Okay, muri mu Mbale kiki ekyabasikiriza ennyo okujja mu Mbale? Tutambula mu regions zonna si Mbale yokka. Mwezi gugwawedde twalirira kati tuli Mbale tujja genda Mbarara, Arua naye ng'ekyatuleese Mbale programu yaffe twali tugiteeseteese nti guno omwezi tulina okutuukirira Mbale twogereko nabo ku products ze tulina emirimu gyaffe. Waliwo ebintu nga agricultural credit facility abantu gye batamanyi. Agricultural credit facility nkola ya gavumenti egaba abantu ssente loan naye ng'oyitira mu bank naye ng'eyamba abalimi. Kati mu Mbale tumanyi nti mulimu abalimi bangi so ebintu ng'ebyo tuba tuzze tubabuulire bamanye nti osobola okufuna ssente ku bbeeyi ensaamusaamu nga tofunye ku bbeeyi eya waggulu kasita oba nga olina ebitendera gyonna. Mmwe nga Bank of Uganda nammwe muwolanga mmwe oba mmwe abantu balina kuyita mu banka zino endala? Ffe tetuwola muntu wa bulijjo. Client waffe abeera gavumenti naye nga ssente zino tukola kye tuyita administration. Omuntu agenda mu banka eya bulijjo ne yeewola naye nga ffe abalalizinga ssente ezo. Okay, ekirala ekiriwo bamoney lenders basusse n'amagoba ge bawolerako mangi muli bakontrolinga batya? Kakati ffe nga Bank of Uganda tuyina financial institutions tusupervisinga commercial banks buli omu z'amanyi, tusupervisinga credit institutions, tusupervisinga micro deposit institutions naye ba money lenders tetuba supervisinga. Naye kye tutera okugamba omuntu wa bulijjo nti mu kifo ky'okwewola ku money lender genda mu financial institution erina supervisor nga Bank of Uganda. Lwaki? Bw'ofuna ekizibu ne institutions ffe ze supervisinga tusobola okuyamba okulaba nti ekizibu kyo okimaliriza. Naye bw'oba ogenze ku money lender gwe tutasupervisinga ne supervisor we tomumanyi bulungi ofuna ekizibu kubanga bwe baba bakulumizza
obanga kubiddeyo toyina asobola kuyamba kujjulira. So bwe tuba twogera n'abantu tubagamba mugende mu commercial banks, mugende mu credit institutions, micro deposit taking institutions. Tuba tusobola mu luzungu ndowooza bureaucracy eri yebatiisa nti wano manelenda mu ddakiika emu abaamuwadde ssente. Kituufu naye era n'eri nayo kasita oba nga olina empapula zo zonna teri kikugaana kukola kikufuna ssente. Ekisinga okuleetera abantu obuzibu nti oluusi baba tebalina mpapula oba collateral oba ali mu bwangu obususse. Naye bw'oba okola ku kintu ekikwatagana ne ssente olina okukosa okwegendereza. Oluusi okuba omugumiikiriza obwangu obwo bwe buleeta ebizibu mu maaso eyo. Kati tuzze tulaba amabegakaawo ssente z'abakasitoma zibula ku accounts naddala mu institutions ennene eza banka. Mwe nga Bank of Uganda regulations zemwawa banka zino kiki ezigamba ku ekyo? Tuyina kye tuyita financial consumer empowerment mechanism. Etuula mu communications department. Eyo yennyini eyange yennyini nga bw'ogambye. Kati oli bw'aba afunye ekizibu ne banka ye, ebiseera ebisinga tusooka ne tugamba sooka oyogere ne banka. Bwe muba mulemaganye ojje ewaffe. Kati bw'ojje ewaffe ffe tuba tusobola okwogera ne banka eyo ne tumanya kiki ekyagwawo ne tulaba engeri banka gy'esobola okuyamba okutereeza embeera eyo. Era bw'eba egaanye era tusobola okukyongerayo. Tuyanze. Kati nga tetunaba kumaliriza tubuulireko lwaki wasayininze ku kiwandiiko ekigaana abantu okuwaayo ssente ng'ebirabo. Tuzze tulaba ennaku zino abantu bafudde ssente baziwaayo ng'ebirabo ku mbaga ku ki lwaki wakisiisiza lunaku lwa jjo? Ffe nga banka tetugaana muntu kuwa ssente nga kirabo. Naye nga obuzibu obuliwo nti ebirabo babadde bakola nga babikolamu ebimuli nga babikolamu ebintu ebizingazinga ssente, ebintu ebyo byonoona ssente. Ssente bwe tuba tuzifulumiza tuba tuziwadde obulamu nti zijja kubeera mu circulation katugambe okumala emyaka ng'etaano. Naye bwe bazikwata obubi ne zoonooneka weesanga nti ebyuma bye tutambuzaamu ssente kati nga counting machines, ATM ziba tezikyasobola kukola ki? Kutambuza ssente ezo. N'ebirala mulimu security features mu ssente ezo ezigaana abantu okufeekinga ssente. Naye bazizingazinga ne bazikubamu pini ne baziteekako glue, weesanga nti security features ezo zonna zikola ki? Zoonooneka. Kati twalabye nti kyabadde kisusse ne tugamba katufulume tugambe abantu nti ssente zino zirina omugaso. Zirina omugaso gw'okutereka value ne exchange. Kati bwe baba baziyonoonye ogw'omugaso guba gukendeera ate ne cost ey'okukola ssente nayo eba yeeyongera. N'omuntu wa bulijjo tayagala kukwata kapapula kakadde konna nga kayonoonese keezinzezinze. So kye kyatuleetedde okuvaayo okubuulira abantu. Era tujja kugenda nga tusomesa abakola ebimuli bonna mu ssente nga tubagamba lwaki kikyamu kye bakola. Temugenda bakwatirawo? Tetugenda bakwatira, tujja basomesa mu nkwate ey'empolampola tumanyi nti bajja kitegeera kye tunabatoogera. Nga tumaliza kikyosembyayo okuwaayo Munambale agenda okujja no kikyalina osuubira? Munambale agenda okubeera wano agenda kufuna chance okwogera ne Deputy Governor amubuuza ebibuuzo byonna ebikwata ku banka enkulu. Then abanaaba balina ebizibu ebirala ebyabwe ng'omuntu nti banka eno yanzibako tugenda kubeera wano ne tent bwe tugenda okugezaako okugonjoola ebizibu byabwe. Tweyanziza nnyo Mukulu Ezera. Mukulu Ssenkubuge ndowooza bwe budde bwe tusobodde okubeerako nabo mu bitundu eby'Embale. Mukulu Communications Officer bw'atyo bw'annyonnyodde ku ki ekyabaleese na biki ebagenda okuba nga bakola. Kambaddiza omuzindaalo Mukulu Ssenkubuge mweyongereyo. Nze okuba noonya ne babakwata ba Jennifer Fulufiga abantu bamulaba ng'afunye ssente ezo enzinge guba musango bayinza okubatwala mu kooti ndeete obujulizi ekifaananyi ekimuliwo yakiteeka mu ddiiro ly'emmanyiiwo. Mukulu Ssenkubuge addaga nti guba musango okukola waliwo ko omusango gw'abazizza okuzingazinga ssente. Bw'oyonoona ekintu ekikozesebwa ekya public oba olina omusango gw'okoze kubanga oba oyonoonye ekintu ekikozesebwa buli omu. Naye nga mu nkola yaffe tetutera kugenda kulwanyisa abantu kubanga omuntu bw'omunnyonnyola nti kyakoze kikyamu oluusi baba tebakimanyi baba babikola nga tebamanyi nti babikola mu bukyamu.
so n'olwekyo tugenda nga tubatuukira omu ku omu. Tusuubira nti bajja kuyiga n'abantu ba bulijjo bwe tukola ng'ebiwandiiko ebyo bye twatadde mu mawulire, tusuubira nti bajja bisoma ne client mwennyini agambe nti ekyo kye mbadde nkola, okusaba nti bankolere ekimuli mu ssente nakyo kikyamu. Tweyanzizza nnyo. Mukulu Ssenkubuge ndowooza owulidde mukulu kyakuzzeemu.